Bwetwogera kati enkya leero omukulu Abitex promotion asinkanye His Excellency Director President of Uganda Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi era bw'atyo n'awaayo okwetonda kwe nga agamba nti asonyiiwe kubanga akatambi kayogedde eggulu mbu Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi yategedde emisimanya g'amaanyi ga Ssaabasajja Kabaka we gali. Yagambye nti ebigambo ebyo teyabyogedde nti ayagala kulumya His Excellency oba aliwo ekintu kyonna wabula ayagala bannayuganda bamanye nti Ssaabasajja Kabaka w'amaanyi nnyo era tagambwako. Naye tekibadde tekimwetaagisa kusaalinnyira pulezidenti waffe Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi kumulaga nti ate ye munafu lwakuba abantu abamu balema okutegeera ekintu kino. So Abitex yeetunuddemu n'alaba ensobi ze era bw'atyo najja ne yeetondera pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi. Bino byonna abikoledde wano ku One Love Beach bw'ayimuse n'agamba nedda Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi pulezidenti wange yansitula yambeererawo twalwananga twakolanga kino twakolanga kiri nga obumanyi naye kakati ngende neetonde ndabika nga nakoze ensobi ate kiba kirungi nnyo mu nsi omuntu okumanya ensobi ye. Kati Abitex waba ategedde ensobi ye muneegatteko tumusonyiwe obawo oluusi okusonyiwa naffe kutuzibuwaliramu naye kale tumale gasonyiwa kiwenengi kya Mukama kyeyateekawo magulu nnyondo magulu nnyondo Abitex ogamba nti bagenzeko mulumbe wabula kyebakoze wenjagala mutegeere ebintu bino era njagala nnyo bannayuganda mwe mwaleeta olunabo oluli Buganda, mwe mwaleeta olunabo olutwala ettaka, mwe mwalwambaza, mwe mwaluliisa, mwe mwalusenya amannyo, mwe mwalokola buli kimu. Ngenda kuzanya akatambi kano. Bwe mmala okukazanya nkuzanyira ka Museveni ke mwalabyeko nga bannyonnyole vidiyo etandike kate natandika. Kuliriza bulungi nnyo. Ngende kwa okukatiriza ensonga okujenyikiza olwaleero ine kintu ekyo mubaddenga mutambulirako ngufumanya aba westana tukabasibawo omusajja kiba kisatulukuse oba tokyalina kyama so nga ate ekikufuula omuntu obaako obuntu ekikufuula omuntu kyekyama ky'okuuma nga tewali muntu yenna aba akitegedde naye kasitoba nga oli mugufu nga tolina kyama ky'okuuma kitegeeza oli bwereere era oli bukunya buli muntu asobola okukulaba. Kati buno obubaka njala bugende mwenna Abaganda abalina ensimbi okuli abakyala n'abaami kiri muttu kimanya nnyini kyo. Abaganda mwenna abakyalina ensimbi oba ku nsimbi abakyalina ku nsimbi ze tuyite ssente abayina amataka abayina amayumba n'abayina bizinensi njala basa abanyabo ne bassebo mu mbeera eno eriwo ey'akafandali ng'eddya ly'obukadde ngenda basa baba maama ne bataata newankubadde nti buli muntu waddemu okwolesa kyalina naye ate mu mbeera eno gye tulimu eya Sirwajja Okwota bw'asinga nnyinimu entannama nga akanyuma kw'ekigulano gikalonjala kaweereza mwenna abasajja n'abakazi Abaganda abakyalinamu ekigulira amagaledde oba bakyalinamu ensimbi ekigulano kino njala mu kiseera mu kitambule ku buli muntu yenna alina ensimbi era ng'okyalina ensimbi ng'oli Muganda. Alright, ekigulano gikyaliwo ngenda kijja mu njogera egamba nti kiri muttu kimanya nnyini kyo, kiri muttu kimanya nnyini kyo. Lwaki ekiri muttu kimanya nnyini kyo? Nti ebiseera bisinga buli muntu bw'abaako ekintu kye ng'akyekuumidde tebaayo muntu n'omu atera kimanya nedda gw'oteekeddwa okuba ng'okyemanyidde wekka era bw'ogezaako n'okisumulula n'okiraga omuntu omulala kiba kitegeeza kisaasaanye
edda n'abaganda bagambiranga nti omu amimira, ababiri babibira, abasatu basatulula. Nti ekintu oba kyemanyidde bomu osobola kikuuma. Era mbanga mukimanyi bibiri, wattu musobola kigezaako kikuuma. Wabula bwe kigenda mu okusatu kiba kisatulukuse oba tokyalina kyama. So nga ate ekikufuula omuntu oba ak'obuntu, ekikufuula omuntu kyekyama ky'okuuma nga tewali muntu yenna aba akitegedde. Naye kasitoba nga oli mu ggufu nga tolina kyama ky'okuuma, kitegeeza oli bwereere era oli bukunya, buli muntu asobola okukulaba. Kati buno obubaka njala bugende mwenna abaganda abalina ensimbi okuli abakyala n'abaami. Kiri muttu kimanya nnyini kyo. Abaganda mwenna abakyalina ensimbi oba ku nsimbi, abakyalina ku nsimbi ze tuyite ssente, abalina amataka, abalina amayumba n'abalina bizinensi. Njala basa abanyabo ne bassebo mu mbeera eno eriwo ey'akafaandali ng'eddya ly'obukadde. Ngenda basaba bamaama ne bataata newankubadde nti buli muntu waddemu okwolesa kyalina, naye ate mu mbeera eno gye tulimu eyasirwajja okwota bw'asinga nnyinimu entannama nga yajja kuzisa nakusaanyaawo naddala mmwe abaganda, ngenda basaba nti kyandibadde kirungi nnyo okuba nti muwolesa obugagga bwammwe n'ebintu bye mulina mu ggwanga ettebenkevu nga lirimu amateeka, so si eggwanga effu nga Uganda nga n'abajja okusaanyaawo bakyatunda balaba. Museveni agezezzaako okunyigiriza abaganda okubajja mu bizinensi, okubajja mu kulima, okubajja mu by'okusuubula na buli kimu kyonna era akikoze, naye era ekyali abaganda watto abakyalina akawugo n'ensimbi nga bakyakalina, naye obuzibu balina nti abaganda basinga obungi mwafuna ekisiraani ky'okwagala okwemulisa oba okweraga nti mulina. Wattu njala kutegeeza YouTube jana kubuuza nti owaaye obugagga abujjawa, ensimbi wazijjawa, ennyumba agizimba otya, ya ssente mmeka, abatazze kubuuza mirembe nedda. Abasindikiddwa ku mulimu gwa kutandika kukola kye tuyita survey oba search okumanya olina ssente mmeka, wazikola otya, biki by'olina. Era wagenda okuyita akaseera mpawe kaaga gwe bajjako interview ng'otandika okufuna ebizibu eby'omujjirano ekikuviiramu nga naawe kennyini bakugjawo olw'ensonga nti mission eba nteeketeeka temumanyi. Kale gwe omukyala n'omwami muganda ng'olina ku ssente, ngenda kukusaba sooka wewale kamera. Banga abaganda bajjajjaffe baabeeranga n'ensimbi ezaali zitokomoka n'ebyobugagga, naye nga kizibu nnyo n'abantu okumanya nti oyo omwami mugagga oba alina ensimbi. Wabula babitegereranga mu kugabana singa aba afudde ng'abigabana mulumbe, oba babitegeranga alina ekintu kyayagala okwetuusaako. Naye ennaku zino mugufudde mugano eyaguze emmotoka n'ajja ku social media n'atandika okweraga nti yaguze emmotoka. Aine simu zino maaso asatu n'aga nti nze nsinga mu Kampala siryansobola. Naye yazimbye ennyumba naye najja ne yeemulisa nti nze nsinga nina ennyumba. N'avudde ku kyeyo ng'akuttemu obusere najja ne yeeraga nti nze nina ensimbi. Wattu by'olaga eriyo bibenyeeza era ojja kukomekereza nga buli kimu kifiiriddwa kubanga Museveni gwe mulimu gwe. Ngera kutegeeza obutongole nti okumanya Museveni yasonyiwala eri abaganda ayagala batta, njala kutegeeza ensonga lwaki kati amataka gamwe babagabba, batwala ennyumba zammwe, batwala bizinesi zammwe, era n'abasuubuzi mwe nabo bajja mu bizinesi lwa nsonga temukimanyi nti mission yakwavuwaza baganda. Mu Uganda mukimanyi bulungi nnyo nti okusasula omusolo omuntu ateeka okugusasula, naye bagamba n'ogwo tebasasula musolo so nga ate musobola nabo, era kontena zaabwe ziyingira nga tesasudde misolo. Gwe Sekamatte oba Nakiyingi ne bakusasuza omusolo gwa mirundi 3, kino kikulemesa kuva mu business olw'ensonga y'enteekateeka yaabwe. Era wayita akaseera mpawe kaaga munnange ne bakwabya ne bakusiraanya. Kale ngenda kugamba kiri gy'oli okutwala information gye nkuwadde ng'ekintu ekikulu, oba kiri gy'oli okusigala ng'okola ky'okola weemulisa, ebinaava mu kwemulisa ojja kukwatisako emikono 10 nga nina bugise mufungize. Bye nkugambye oli wadde mu bbire kaba mbikugambidde, naye nga mission weri nteeketeeke erimu ekitongole kya Chieftains of Military Intelligence
erimu ekitongole kya International Security Organization, erimu ekitongole ekya CID ne bambega ba Museveni abatambula ku byalo nga bakyakebera abagagga baganda basigalamu nga bakolako profile. Kati oli waddemba okusigalamu kamera nga weesoma nti oli mugagga era ensimbi zikuyitaba, ekinaddako bajja kuziikibwa mu kusaawa either 8 oba 10 oba 12 bw'oba mulongo. Ebisigadde buli neebaza nga mutegedde ekikulu kya byonna, otherwise basimu ogenze ndibagambye. Era nga nfundikira ekigula luggi kankongereko nakano. Nazzikuno abaganda nga tulina empewo zaffe era ezitubuulira ki ekinaabaawo era ogenda kyewala otya. Mu bulamu bw'omuntu yenna gy'oli oba oli muganda oba toli muganda, buno oba kanjagala obwegendereze nnyo. Abantu bangi batukolako ebikolobero mu kumanya oba mu butamanya, naye ebikolobero basobola bikola batya? Omuntu asobola okukolako ekikolobero ng'afunye ekintu ekimu ku ekyo ekikwatako. Njagala nnyo weegendereze oba ali otutta obudde okubuuza omuntu gw'osabye ssente n'azikuwa ne gw'osaba ssente n'atazikuwa wabula n'agamba omuntu amuliranye nti gundi omumpeere ssente gw'ogamba talina ssente mu nsawo. Bintu bibiri. Wali osabyeko omuntu ssente n'azikuwa nga tannakyeyeekengedde, n'osaba omuntu ssente ng'azirina n'agamba nti sirina ssente wano, naye n'agamba omuntu amulira nti gundi omumpeere ssente gy'azikuwa. Ebintu bibiri byegendereze. Sijja kulambula nnyo ku nsonga eyo, wabula byegendereze nnyo. Abantu ababiri banjawulo. Omuntu gw'osaba ssente n'azikuwa ng'azijje mu nsawo ye nga takwekengedde, oyo takwekengera era takuyinamu nkenyera. Wabula omuntu gw'osaba ssente n'akugamba nti siinamu ng'okimanyi nti alina, n'akusindikira omuntu omulala aba akuwa nga zivudde mu nsawo ye, oyo aba akwekengera, naye naye gwe beekengedde tandika okwetunulamu lwaki omuntu ono akwekengera. Olw'ensonga nti omuntu asobola okukozesa ensimbi z'omuwadde n'agenda mu bikolwa ebyakalogo kalenzi, wattu n'akusiranya ng'asinziirako ssente ezo zennyini ze wamuwadde, kwakusiranyiza. Mukitegedde bulungi? Ebyange biggwa bwokya, ekigula luggi nkifundikidde, tusimbudde ne video. Ku lunaku olwokusatu bali wakutaano nabazanyira akatambi kano era kenjagala okutandika nako. Buli omu owuliriza bulungi nnyo. Buli muganda ali kuno oba toli muganda oba oli muganda, akatambi kano kakyalinginza abantu bangi. Nafunye amaloboozi mangi mu inbox yange olw'omusajja ono omunyankole eyayogedde ebigambo bino open blank nga talina gwatidde. Njagala mukawulirize bulungi nnyo. Nenge ebigambo byegadde yabadde akuba ku ggumba ng'ategeeza abaganda muzuukuke. Mwe mwaleeta olunnabo olulya bazzukulu bammwe, mwe mwaleeta olunnabo olulya Obuganda, mwe mwaleeta olunnabo olutwala ettaka, mwe mwalwambaza, mwe mwaluliisa, mwe mwalusenya amannyo, mwe mwalokola buli kimu. Ngenda kuzanya akatambi kano. Bwe mmala okukazanya nkuzanyira ka Museveni ke mwalabyeko nga bannyonnyole vidiyo etandike kate natandika. Uliriza bulungi nnyo. Ngende okukatiriza ensonga okujenyikiza olwaleero ine kintu ekimubadde nga mutambulirako ngufumanya aba westana tukabasibako omusajja ani wabasibireko omusajja tumulamwanirize wano nga turi kubaraba wano mukamwaniriza tiine wabasibireko omusajja tukabiraba byona twaraba muri kumwaniriza twaraba muri kumuwa emondi twaraba muri kumuwa amatooke mureke kwekwasa aba westana abaganda nimwe mutusibireho embeera embi abaganda kutwala birenga ng'abaganda benu bamwaniriza twarijo ngo twabatunurira twariba ebifiire twagamba nibaza kureba repercussions wakategera kutwala birengo muriyo nimwaniriza twagamba ngo reba aba tukabareba twabasirikira bari kwaniriza kaogo omusajja bari kumuwa emondi twagamba ngo konkimwe mumurabirire okumurabirira nk'omuntu orukuruga omwiguru tukabiraba muri kumubudabuda dero kuyabirafunamu korusujja nga yafunamu orusujja mumutwara mumunazo tuzi oturukwoca mukumuhente ezammwe zikazire zaffe zikaba zitari zaffe ente zikazire z'omuganda ebitoke bikaba byo by'omuganda emondi zikazire z'omuganda mwamaniriza mwamwana ekisenge aho kusura ekyo nentawe mukamwa ekisenge aho kusura dero yagenda yayegorora kuyatandikire kwegorora nomani muwinga akagera kugamba ngu
akabwa akomazo okuyora nukuka kuryetega mama atatangire kuba yetega mukamwisenje muraberera muri kumanya ngo imwe numuraberera omuntu aryaho ati kaba yetega kina umukuza kunenya kine murekira kwe kwasangwa ba westana nito bintu bituruma tukabareba muri kumwaniza twate twabareba twajya mwenu kati mbwenu kezembwa ya mawe kaneza kutomera imwe mbwa konka twasirika tukatire chokora konka nito twine kintu amutuma twine kintu amutuma bindako chokama nama boista namanyigirizibwa ura hatu kogore ura kati nkiwe mwine kati nyene nimponye na kufutera uri twinente no machi asigire yakora kuri akasiga yakariza buri kamwe na nakakunu yakuyakiye kuri mwatekateka mwarowoza ngo ani yaza kubongere kimuyina kumba rero naza kutwara ne kimuyina abakarize banange nimwe musigare muhunami musirike nyo musirike toyanze ke bigambo byowulira musirike naza kubayetegewe naza kubarya egayo uli ati ya TV eno nabya TV yakolo yaddanzise. Alright, kati okumanya Museveni musajja mubi nnyo ne batandise omubuuza mu ka video kano ngenda kazanyako eddakiika 2 ebigo byeyayogedde ogenda biwulira ngenda kazanyako eddakiika 2 tusimbule video yayogedde bwati. Najja wano nali mwana muto, I was 34 years. Eri waffe bino ebyemizimu tebikyaliyo naye bwe najja wano mu Buganda abo bona 98 ku 10 bakiririza mu misango eyo. Nakimanya ntya okugenda kujja kuva ebweru nasanga Father Afram aduse naye ne banyanyulira Semiganda ntono Semiganda yali mu kifo kya musosodoti ate yesaba Kristo. Semiganda najja emirundi ng'ebiri ow'esatu ogwokuna nanga mutuwaye omanyi ku lwaki olutalo lwaffe terutambula nti nedda nti kubanga obote yaluloga nti obote yatta omukazi namuziika avunuke ebukomero. Aya mwali wano ku video nayogera information y'ebukomero nenjogera information y'ewannabanja Museveni gye bamutwala ne basaddaako omukazi ne bamuvuunika. Enebeera reverse psychology. Mujju njagala abantu abali ku video zange zonna enkadde mujjukire nti njagala kukwata musajja ono mujju abaaliko wano mujjukira bulungi nnyo namala okwogera information after 1 week omuntu najja n'akuba essimu n'ayogera information nti Museveni yasaddaako omukazi eyali amukozeeko emikolo n'amala n'amuvuunika. Njagala abaaliko wano mwogere ebigambo 3 2 byokka bye njagala naliko nze nakola video eyo mpozi ne comrade asimu yaddamu n'afuna information related kweno mwaliko bulungi nnyo. Kati Museveni wano akuzanya reverse psychology nti kyayogera kyali kyo na morusujja mumutwara mumunazo tuzi oturukocha mukumuhente ezamwe tezikazire zitente zikazire zaffe zikabazi tari zaffe ente zikazire zo Muganda ebitoke bikabye byo Muganda emondi zikazire zo Muganda mwamaniza mwamwana kisenja aho kusura ejo nentawe mukamwe kisenga aho kusura deru yagenda yayegorora kuyatangiye kwegorora no manu muwina kagera kugamba ngo akabwa akomazo okuyora nukuka kuryetega mama atatangire kuba yetega mukamwisenje muraberera muri kumanya ngo imwe numuraberera omuntu aryaho ati kaba yetega kina umukuza kunenya
tine murekera kwekwasa ngoma westana nito bintu bituruma tukabareba muri kumwaniza twabareba twajya mwenu kati mbwenu kezembwa ya mawe kaneza kutomera imwe mbwe kuko twasirika tukatire cyokora kuko nito twine kintu amutuma twine kintu amutuma bindako cyogama namwe westana munyigirizibwa urura hatu kogore urura kati nkiwe mwine kati nyene nimponye na kufutera uri twinente no machi asigire yakora kuri akasiga yakariza muri kamwe na nakakunu yakuyakiye kuri mwatekateka mwarowoza ngo ani yaza kubongere kimuyina kumba rero naza kutwara ne kimuyina abakarize banange nimwe musigare muhunami musirike nyo musirike twayanzanyo twayanzeke ebigambo byowulira musirike naza kuyetegewe naza kubarya ebigambo byowulira tibya TV eno nebya TV nyakolo yaddanzise. Alright, kati okumanya Museveni musajja mubi nnyo ne batandise omubuuza mu kavidiyo kano ngenda kazanyako eddakiika 2 ebigo byeyayogedde ogenda biwulira. Ngenda kazanyako eddakiika 2 tusimbula evidiyo yayogedde bw'ati. Najja wano nali mwana muto, I was 34 years. Eri ewaffe bino ebyemizimu tebikyaliyo, naye bwe najja wano mu Buganda abo boona 98 ku 100 bakkiririza mu misango eyo. Nakimanya ntya okugenda kujja kuva ebweru nasanga Father Aframu aduse naye ne banyanyulira Semiganda nti ono Semiganda yali mu kifo kya busosodoti ate yesaba Kristo. Semiganda najja emirundi ng'ebiri oba esatu. Ogwokuna nangamba nti owaye nti omanyi ku lwaki olutalo lwaffe terutambula, nti nedda, nti kubanga Obote yaluloga. Nti Obote yatta omukazi namuziika avunuke ebukomero. Aya, mwali wano ku vidiyo nayogera information y'ebukomero nenjogera information y'ewannabanja. Museveni gye baamutwala ne basaddaako omukazi ne bamuvuunika. Eno ebeera reverse psychology. Njagala abantu abali ku vidiyo zange zonna enkadde mujjukire nti njagala kukwata musajja ono abaliko wano